Ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu bikomyewo olunaku olwaleero era libadde essanyu nakubinuka amasejjere ku ssomero erya Ocean Fields Preparatory School erisangibwa ettaka Jjunge mu ggombolola y'e Nama ku luguudo oludda e Kayunga nga bajaguza olwa Mukama okubayamba abaana baabwe okuyitira waggulu. Abamu ku basomesa be twogeddeko nabo bagamba nti abadde Katonda ssaako n'obumalirivu bw'abayizi nga biyambye nnyo abaana okuyita. Tuli basanyufu nnyo, Mukama Katonda atukoze bulungi, abaana bayitidde waggulu, twebaza Mukama olw'ekyo kituuseeko. Ebimu ku bituyambye, of course twesize Mukama era n'abasomesa babadde bamaanyi nnyo mu kusomesa, neebaza ttiimu yonna betukoze nabo omulimu ogwo. Ne teacher waffe atukumyekumye bulungi, Mrs. Byarugaba Beatrice, mukyala abadde mukulembeze mulungi mu nsonga eno. I'm so delighted this evening for the results that we have seen. And I'm here to glorify the name of God, for we have entrusted in Him and finally answered our prayer. The Bible says that once we trust in Him, He replies to our prayer. That is why we are seeing colorful results. We are so very happy for the results of primary 7. We sat 16 children and we got 8 first grades and the remaining ones were 8. We are very happy that the first one got 6. We are so very happy and we thank God for that. Omukulu w'essomero lino Beatrice Byarugaba Lando agamba okuyita mu kusaba n'okwewaayo wamu n'okwesiga Katonda bibayambye nnyo. Yes, ebibuuzo ebyo tebyali byangu naye twebaza ekisookera ddala ffe twesiga nnyo Mukama. Okusaba okwo abaana Katonda tetuba mukwese tuba mulaze. Ekyokubiri okupreparinga abasomesa okusomesa ne staff yonna okwatira wamu nga tusomesa abaana nga tugunjula abaana ng'era tubategeka. Twagala gamba nti ebyo bye bituyambye okulaba nga tukola ki nga tuyita ebigezo bino.